byonna ebikalu bye bikwase Katonda bwe bumu ku bubaka obubadde obw'omusumba w'ekkanisa ya House of Ministries International Aloysius Bujingo bw'abadde ayogerako eri abakkiriza mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku Canaan Land. Ebintu byonna ebirina emputtu, bizinesi ezirina emputtu gwe zigenda kukugondera. Ekibuga ekyajeemera abalala gwe kigenda kukugondera. Bagenda kwogereranga nga bakwera obujulizi nti gundi yagonza ekibuga, gundi yagonza Kampala, gundi yagonza London, gundi yagonza New York, gundi yagonza Toronto. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi kubanga w'oli awo Katonda agenda kukugondeza ebintu ebiri awo. Munnabuddu agamba gwe Mukama gw'akyawadde obulamu kitwale nga kikulu okweyisa obulungi n'okukola ebimuweesa ekitiibwa. Noonyaayo yenna gw'olowoozaako okubanga okyali mulamu n'omuntu obuntu akusaasidde oba gavumenti ekusaasidde oba muntu akukwatiddwa ekisa, oyo aba Katonda y'aba akola. So nkwegayiridde tekiyitanga ne mu mutwe gwo n'olowooza nti gwe Katonda omumanyidde ebbanga ddene. Kizibu nnyo okugamba nti gwe Katonda olina ky'omumanyiiko okumala ebbanga eddene. N'abatambulanga ne Yesu buli lunaku yakolanga ne beewuunya. Leero bw'akwata ku maaso ne gawona, tolowooza nti bw'atyo bw'anaakola enkya. Enkya ajja kugamba muzibe nti tabula n'akuŋŋanya enfuufu awo n'agiwandulamu amalusu n'amugamba weesiige ogenda onaabe wali mu kidiba. Ate bw'anaaba ayitawo enkya ajja kusanga Battimaayo luli oli yamukwatako ate ono yamusiga ttaka ku maaso ate Battimaayo ajja muga nti gweraba. Ategeezezza abakkiriza nti omulabe tatudde n'olwekyo nabo balina okugyayo buli kyakulwanyisa okumufufuggaza. Mwebala okujjumbira ne mujja bangi bwe muti nga tusaba busabi. Kati kukusaba tugenda kwongerako ebyokulwanyisa ebi. Kukusaba twongereko ekisiibo, ku kisiibo twongereko amafuta. Bajeti y'Omukama agenda gituukiriza. Omusumba agamba Mukama mwetegefu okuddamu byonna by'omusaba ne by'oyaayaanira, naawe bw'oba osaba saba binene byokka. Olina ebirowoozo ebisumuluza Kabaka ssente ze. Olina bajeti, olina vision, olina dream ereetera gwe bayita Kabaka okusumulula ekiwato. Atakirina fumiitiriza. Nakugamba okuba ne bajeti, nakugamba okuba ne visioni. Visioni oba bajeti tebisinzira ku buyigirize bwo. Visioni oba bajeti tebisinzira ku musaala gwo. Visioni oba bajeti tebisinzira ku kika kyewammwe. Visioni oba bajeti bisinzira ku kwagala Katonda kwakwagala. Katonda bayagala balowooza ebirowoozo ebinene. Akubiriza abakkiriza obutasubwa Sunday service egenda okuba ey'amaanyi nga buli anajja wakusiigibwa amafuta. Sunday service tetuli mu kisiibo naye ngenda kuba anointinga tuve mu Juni tuyingire Julayi ekiro ku ssaawa 6 Monday tuyingire ekisiibo ky'ennaku 14 ekya Julayi. Ojja kuwulira obujulizi bw'otowulirangako Katonda ng'akolera abantu ng'abajja mu kifo n'abasimba mu kifo ekirala. Naye kati fate tugenda mu God's positioning system egenda ku address. God's positioning system egenda kuwa job address, egenda kuwa residential address. Togenda kubeera awo nga tewaliwo kyoli. Bibadde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku Canaan Land Makerere Kikoni. Byakasimbazi Yusuf, Grassol TV, Omunnyo.